mwebale kwekuumira ku mukutu ogwa Ugandan Lifestyle. Nze Segawa Morshid. Waliwo akabenje akageze maaso n'okubeera nga katuga bataano bonna muganda bange bakafiiriddemu emmotoka bwesobodde okubeera nga egwa mu mazzi. Byonna bibaddewo mu district ey'e Buyende. Emmotoka eno number plate nga UBD 1060F ebadde muganda wange eri eyo ng'eva ku mwalo gwa Lingo ng'edda muganda wange ku ludda olwa Irundu. Ejo gyebisobodde okubeera nga mwattu bibatagalako bano bonna tewali n'omu ageze maaso n'okubeera nga muganda wange asimattuka bakafiiriddemu. UBD 1060F y'emmotoka. Kati abafudde kuliko Sebuliba Masudi myaka 32, Ayubu Muwa myaka 29, Ben Ndikola myaka 24 kosa muganda wange n'abalala. Baneno bensoso okubuulira batuuze beyeekaliro. Kati Wilberforce Wamuseke myaka 31 oyo weegumpi, ate ne Evelyn Kyalisiima myaka 25 ng'oyo Weryantonde. Kati omwogezi wa poliisi mu bitundu muganda wange ebya Busoga North amanyikiddwa nga Michael Kasada ageze maaso n'okubeera nga ategeeza n'agamba nti bonna ababadde mu mmotoka eyo basobodde okubeera nga banoonyereza ne bakizuula nti babadde batamidde. Bonna babadde batamidde era tewali n'omu muganda wange ageze maaso n'okubeera nga asimattuka. Era ono agasseeko okugamba nti emirambo gyasobodde okubeera nga gyaggiddwa mu mmotoka ne gitwalibwa ku poliisi y'e Kagulu. Kati nno ebyo byonna abantu mulina okufuna ekyokuyiga. Bw'olaba nga omuntu agenda okubavuga atamidde, ate lwaki oba oyingira emmotoka oli atamidde nammwe mutamidde, ani anaasobola okubeera nga ategerera munne? Kale kibi nnyo, kibi ddala. Kati ba triplets ghetto kids bano nno basobodde okubeera nga bafuna diiru nsava. Jjukira baneeno ba ghetto kids ekyamazima bamanyikiddwa nnyo okwetoola amawanga ag'enjawulo ng'abazinyi amatu abalungi wano mu East Africa kussa n'olukalu lwa muddugavu Africa. Kati ku guno omulundi bagenda kubeera nga amwattu bazinira amazina gaabwe n'okwenyigira mu firimu emu munda mu ggwanga erya Buyindi. Bayitiddwa muganda wange okwetaba mu firimu amanyikiddwa nga 45. Firimu ya 45 tebajja kukoma okwo, bajja sigala nga muganda wange bazannya sineema endala ezikwalagana ku bulamu bwabwe. Kati nno kiraga nti nno bano amawanga ge bazze batambula si matono. Bagenzeko South Africa, bagenzeko muganda mu ggwanga erya America, Bungereza n'ewalala wangi nnyo. Kitegeeza nti manager teacher abakozeemu omulimu omulungi obwenkaniddaawo. Kati kakati waliwo ensonga y'abalaala egenda mu maaso. Kiraga nti waliwo abali eyo mutwalo gumu n'ekitundu bonna nga balaalo eyo mu mambuka g'eggwanga erya Uganda oba osobola oyitayo West Nile. Kati bageze maaso n'okuba nga balaajanidde omukulembeze w'eggwanga erya Uganda, bamugamba ssebo tutaase tuyambe bano abasajja batandise okuleetawo ensonga z'obusosoze, ebintu byaffe babitaddemu ebyobusuuzi, ebintu ekitali kirungi. Kati jjukira waliwo order eyagenda maaso okuba nga eyisibwa wiiki eyaggwa ne bagamba nti bano bonna ne kiraga nti abalaalo baneeno balina okubeera nga baggyibwa muganda wange mu bitundu by'eyo mu mambuka. Kati waliwo meeting yageze maaso n'okubeera nga etuula eyo ekigumba mu katawuni ako mu district eya Kiryandongo. Era baneeno bakuŋŋaanya abawerako abavudde eyo mu West Nile, Lango, Kosane, Acholi sub regions nabasobola okuba nga beekubira omulanga ne bagamba bannange tekiri feya, si kya buntu ogenda maaso okuba nga mutufuumuula ng'ate ettaka twagenda maaso n'okubeera nga tulyegulira. Ttaka lyaffe bannange fe abaaligula era abo baatuguza ne tuwayo omusimbi omuyitirivu. Kati bwe batugamba nti tuli babbi battaka tubeera tetukitegeera. Era bano bagamba nti ffe tuli bantu abagoberera amateeka era twayita mu makubo amatuufu okufuna ettaka lyaffe n'empapula eziryogerako muganda wange tuzirina. Ani abadde abyogera? Alex Mwesige, oyo nno nga ye chairperson owa Northern Uganda Commercial Farmers. Kati nno mu mbeera endala bano bagamba nti ettaka lyaffe olunagenda maaso okuba nga tulirekawo tunaddawa kubanga tetulina buddukiro. Mwesige era gasseeko okubeera nga agamba nti kati kakati bw'otugamba tino tugende
era kiragira ddala nti n'ebyenfuna mu gutundutundu ogwo omuganda gwa West Nile bijja kubeera nga bidobonkana kubanga bibadde biyimiridde nnyo ku ffe tulunda ente empitirivu nnyo ate era tusasula omusolo ogutali mutono n'abantu beeyo tubadde tubawa emirimu egiwerako kati nno bwe tunajjayo ente zaffe kitegeeza nti disitulikiti eyo ekyamazima egenda kubeera nga ekulaakulana mpola kubanga abalaalo tubadde tugikulaakulanya nnyo nyini ddala. Kati kakati ekigambo obedda kyenkoze eky'abalaalo era baneno kibanyiiza bagamba nedda abalaalo kitegeeza abantu abatambula muganda wange nga balunda ente. Iffe tulina ekifo ekyenkalakkalira we tuli wetumanyi nti wano wewaffe tetuva wano nga tugendere tetuva wano nga tugenda nedda kati oba mutuyita abalaalo lwaki bo muganda wange abakyoli temubayita balaalo lwaki ffe muyita abalaalo kati mwagezaako okubeera nga mukiteekawo nti eggwanga erimu wabeera abanyankole oba banyalwana nti be balaalo nedda n'omukyoli osobola omuyita omulaalo so si ffe ffekka omuntu yenenenena alunda ente aba mulaalo ffe ng'abantu si ffe balaalo wabula ekikolwa kyazana maaso okubanga tukola kyekitufuula muganda wange abalaalo ne batukazaako ekyo mukitegedde bulungi nnyo era abala bagezi maaso okubanga boogera ku nsonga eno bangi nnyo okwabadde ne Sofia Natukunda kati nno ono era naye mutuuze weeyo Acholi sub-region alina ensonga z'asobodde okubeera nga ateeka muganda wange ku mmeeza n'agamba kino si kya bwenkanya ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga okugamba nti tulina okuvaayo tuleke ebirime byaffe ekyo si kya muntu n'akamu n'akeddagala kati baba batugambye tuveeyo kati baagala tuddewa tewali nteekateeka yonna etulaga nti nno tugenda kuva eno tudde ewalala okuleka nti kino nno kigenda kubeera nga kiviirako abaana baffe ab'eŋŋanda okubeera nga mattu bafa enjala. Kati ye Dominic Savia onono nga wa Itiak sub county eyo mu Amuru district naye ageze maaso n'okubeera nga yeebuuza n'agamba kati kakati bayise mu mateeka kyogenda maaso okubanga bababonereza kubanga kino ekikolwa kyakubabonereza kuba ab'obuyinza abazze omulundi guno ne babagamba muyina okuvaawo mugende munoonye gye mulaga ekintu kye batategeera. Kati abamu ku basajja balina amataka amanene okuli Geoffrey Mwine onono ng'alina yiika 318 eyo mu Lukanga sub county yageza maaso okubanga agamba nze ettaka lyange ndinako empapula saagala mugambe nti no nabbalibbe seesenzaako lyesenze ettaka lyange kati mwali badde mugenda maaso okubanga munoonyereza nga temunnateeka bye mwogera mu nkola. Kati waliwo Edward Tumwesige Kananura oyo nono ye mutuuze weeyo Amuru abaddeyo okuva mu mwaka gwa 2014 era kiragira ddala tino ayina yiika ezire mu 200 n'ente 500 agamba nze kati bannange ente zino zonna mwagala nzitwalewa era alaga nti mwattu ono buli lunaku akama amata liita 1,000 era agamba nti asasula omusolo ekyo kimu ekyokubiri era y'omu kubagenda maaso okubanga bagabira abantu emirimu mu bitundu byeyo. Kati ekiragiro kya president kino kigenda kubeera nga muganda wange kisengula kugambye abantu abataka wansi wa 1,000 era nga kiraga nti baneeno omugatti balina ente ng'akadde kalamba ekyebuuzibwa banaazizaawa banaaziteekawa emmeera ekyali bwetyo bunkenke bwereere bakyagenda maaso n'okubeera nga balaajana. Nze Ssegawa Murshid mwebale kwekumirako mukuto